bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyanyimbe nga bagiyita hearing notice ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice netugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumerengula kwe kujja ne wano ew'omulamuzi tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe tulinde bulinzi ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa ICMIS. Twandiyagadde omusango guno gugwe mangu naffe abali mu kalulu kituwe enkola nangeri ki gye tumobilizinga kubanga n'abantu baffe bennyini batubuuza ebibuuzo bino newadde tubadde tubagamba nti omusango gujja ggubwa naye nabo twandiyagadde entunuusi zaabwe zikkakkane. Tetuli basanyufu first of all ekyo tulina okibabuulira kitukumaze ebbanga ddene tujja tumala obudde kalulu katawaanya first of all nti olina okugenda mu balonzi tukola dotudo n'ogenda eno tosobodde genda ate ekifo kinene n'ebbanga lyomala ng'ojja wano omala obudde bungi olwayo mbadde n'okubeera ekyanja erinnya liri mu kyanja omwo naye unfortunately bwe tuzze nga tumanyi bagenda tubuulira kyekigenda mu maaso batugaya mulinde ka email ndowooza baga tukole bakola abakulu badde bakola naffe tuli ready oba otugobamu tugobeemu tukole ebirala oba oyagala tubeeremu leka tugende mu restaurant kiwongole abatugobye